mu nyumba ya kitaawe gwayagala ne bagenda bakigamba Ali najja nabbi we yabagatta yayogera ekigambo kino nti laula aliyun senga Ali tabadde mulamu lama wujida li Fatimatin kuf'un ahad senga Ali tabadde mulamu nti Ali tiyazaalwa Ali tabaddeyo Fatuma abadde tagenda kufuna musajja yenna mujyamu musajja yenna wansi w'enjuba amujyamu منذ آدم يعني منذ آدم إلى قيام الساعة يعني okuviira ddala ku Adamu abo nabasajja paka ekiyama okuyimirirawo senga Ali tabaddeewo Fatuma abadde talina musajja amujyamu yenna bwe bwati we yadescribinga okumakinga okuli wakati wa Fatima ne Ali Fatima ne Ali oyinza okwebuuza nti ate nabbi Muhammad ate kakati ono kitaawe kakati ate ono kitaawe kati tusamu bali bantu abasobola okuwasa Fatima kakati ono omwana wa taata wa nabbi omuto nabeera nga yatutte omwana oyo nabbi gwe yagamba ng'amaze okubagatta nti senga Ali tabaddeewo omwana wange Fatima teyandifunye musajja amujyamu kasooka mundu khalika Adam kasooka nga Adamu atondwa ila qiyami saa paka ekiyama okuyimirirawo okay minus the prophet ng'ojjako nabbi kubanga oyo kitaawe okay senga Fatima senga Ali teyaliiwo Fatima natafumbirwa ate nga Fatima alina okuzaala abantu abamuyisiza Kawthara nti yagenda okuvaamu ebirungi ebingi olwo kyali badde kitya abakugu bagamba abakugu kati bino bya kikugu bw'otobitegeera n'olaba nga oba oliawo toli oba oliawo toli senga teya nga nabbi wagamba ti senga bwe yagamba nti Ali senga tabaddeewo ono teyalifunye amujyamu kati senga teyaliiwo ng'ate Fatuma alina okuvaamu abo abakugu bagamba nti yaali bazadde nga tewali musajja abakugu bagamba nga erinnya Batuuli eriyitibwa Fatima ate erinnya eryo lyennyini liyitibwa Mariyamu Al-Batul eryo erinnya gegamu kumanya ga Fatima Zahara Kawthara Batuuli kakati bagatta erinnya Maryam ne Fatima bagatta erinnya Al-Batul libayita Batul baligatta kati Maryamu yali atya omukugu agamba nti abaana ba Isirayiri bonna ng'obatunuulidde bonna abaaliwo nga Maryamu waali tewaalina qualities zibeera taata wa Yesu tewaaliwo yalina qualities zisobola kuzaala Yesu kati Maryamu bwe yatuuka okuzaala Yesu Katonda ng'ageze nti Maryamu azaale Yesu yamuzaalirawo nga tewali musajja kati yamuzaalirawo nga tewali musajja kubanga abaana ba Isirayiri bonna abaaliwo mu kiseera ekyo tewaliwo n'omu yalina quality kubeera taata wa Yesu omukugu omu Omumisiri bw'atyo bw'agamba n'olwekyo ebintu bya Fatima bingiko bifaanagana n'ebintu bya Maryamu Portugal eyo waliyo ekyalo bakiyita Fatima Portugal era waliwo kye bayita Mary of Fatima waliwo kyaki bagira Mary of Fatima Church naziraba nziyitako Mary of Fatima Church Mary of Fatima kyeki Mary of Fatima bagamba nti Portugal abaana baali balunda baana basatu baali balunda embuzi ndiga ku lusozi
Bikira Maria n'abeeyolekera yabeeyokere ku kaalo ki Portugal bakayita Fatima. Bikira Maria yalondawo atya akaalo akafaanana n'ok'omuwala ate ow'oluvannyuma nga muwala wa Nabbi Muhammad ayitibwa Fatuma ate nga bafaanagana nnyo. Bw'omanya Bikira Maria nga Katonda mu bino ebyobusiraamu akuwadde omukisa ebitabo byonna by'olina n'oyongerako n'ogenda ne ku batunzi abalala, abatunzi b'ebitabo abalala. Nga kati gambe ba Ahlul Bait, kubanga ba Ahlul Bait abantu b'enju ya Nabbi kati ate bamanyi Fatuma okusinga. Bakimanyi. Nze nasoma eno nensoma n'ebitabo by'abano nendaba ennyongeze nnene nnyo mu kumanya bano ebitabo by'abano gye byongera ku Nabbi yennyini. Ebitabo by'abano abashiya bagenda bagamba nti Nabbi Muhammad yayita sobya n'ensonga ziizino owunga nga aya za Kurani zonna ezikulaga nti Nabbi tasobya ate era tasobola kubanga asobya, tasobola kubeera nga asoba. Uswatun hasana, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mwine ekyokulabirako ekisinga ddala okubeera ekirungi mu mbaka wa Mungu ow'ekiko ekyo abatasobya. Bakuwa nnyingiko aya ma atakum rasul fakhudhuhu, ono kyabawadde temuddangamu n'okwebuuza temwebuuza, mutwale butwazi. Nabbi yekka yalina garanti eyo n'abo be yasongamu be yayita fa alaikum bisunnati, mwekwatanga ku sunna zange ng'ebintu bitabuse. Waman ya'ish minkum, anaawangala mummwe akabanga akawerako fasayara ikhtilafan kathira, ajja kulaba enjawukana nnene nnyo, enjawukana zijja kuba nnyingi nnyo. Ekyo mukirabanga fa alaikum, mwekwatanga bisunnati, ku sunna zange, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, ne sunna z'abasika bange abatasobya ar-rashidin, the right guided, ng'oli bakivuna mu Luzungu. Kitegeeza abatasobya, bo Katonda mu bubumbe bwabwe teyabateekamu okusobya. Baba bakumanyi nti ekyo bwekikola oba osobya, naye teyabateekamu kabanguyiza oba kawewula bisobyo, kabyewewula nti nja kwenenya ani. Waliwo abantu Katonda be yawuula bw'atyo, Nabbi be yasongamu nti nno nja kusikirwa 12. Kati bakhulafa ar-rashidina balina kuba 12, so si abaana boolinawo. Kati ojonoyeyo 8, ojoneyo 8, fuba nnyo otuyane, tojja na kubafuna. Tojja na kubafuna. Nga te Nabbi agamba 12, kati fuba paka lw'olifa ng'onoonya bawere 12. Otherwise gw'omanya bumanya nti nno naye ekintu kyendiko nga kiri suspicious. Nabbi agamba nti eddiini okutereera egenda kulemberwa 12, naye nga nninawo 4. Yes. Ensonga ezo weefubeeko ne bamashekhe bagambe bino bituufu byempulidde ku kanaka kali akoba nedda tulinawo 4 ate yagamba hadithi weeri nti yagamba 12 nti ye kati 8 guluwa abamashekhe babayambe nga temunaziikirwa mu kabbuli. Babayambe kubanga wobeereeyo wekka oba wegayalirira wekka. Ate tubagamba nti ffe tubategeerera amashekhe, ffe tubategeerera okay, sheekh akutegeerera mugambo 8 guluwa. Nolwekyo bwemulabanga ng'ebizibu bigudde fa alaikum bisunnati, mwekwatanga ku sunna zange, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, ne sunna z'abasika bange abatasobya. Abatasobya mu ngeri eyo. Kati abantu ennyumba ya Nabbi eno bagenda ne bakulaga nti Nabbi tasobola kusobya ng'ate omulala bw'agamba, omulala atali bo. Yagamba Nabbi yali asobola okusobya, beekanga n'okwekanga bano. Nabbi naye no kyayogera kitegeera. Oyagala kujjawo garanti Nabbi Allah gyatugamba nti ono kyaba abawadde fakhudhuhu, mukikwata nakuddamu kwebuuza wadde kikuba mu ttooki. Bo bano batwala Nabbi tebalina bamufoltinga wonna mbu ate naye yali muntu ani.
buli kasogamba nabbi yali muntu naye yali asobola okusomya awo toba mushi